Weewaawo bweza nnyo bweza ddala. Akati omukyalo ono asobeddwa. Omukyalo ono talina wantu wa bubaka era aga nti aludde nga bajjajja be bamukuutira okubeera ow'emmizi. Era aludde nga bwe yeeyogerako afuna obuzibu oluusi empewo zimukuba. Akati mmwe abatuddeko Lubaale, mmwe abatuddeko empewo mumanye bino. Ensonga za Lubaale ezisinga obungi za byama. Era Lubaale bw'aba akuluma ebiseera ebisinga obungi ng'oli mu kayumbako akuluma bw'omu. Era bw'oba otambula bw'omu. Njagala kubasaba Lubaale taba wa guruupu, Lubaale taba wa kampuni, Lubaale akuluma paka lwakwawula ku kika. Ab'ekika ne bakukyawa, abooluganda ne bakukyawa, bw'oba oyambiddwa n'osigazaayo oluusi mwannyoko omu, oluusi babiri bwe mukwataganya ebirowoozo. Ate era n'osanga nga naye ajja lwalumu yeesuulirayo gwa naggamba. Empewo bwe zibeera nga zikkugira okwogera ebiseera ebisinga oba n'ebyama ebikusike. Empewo bwe zibeera nga zikkugira okwogera ebiseera ebisinga ziba zikubanjizza nnyo era nga ebiseera byazo eby'okuzitereeza obizannyiramu. Empewo etuuka ekiseera nga teyagala kulokopya kubanga Lubaale si bigambo. Lubaale alina w'abeerera nga bigambo ate Lubaale alina w'abeerera nga ayagala kuteeka mu nkola. Okusinziira ku mukyalo ono ennoonya gye yatunoonyaamu yeewuunyisa kubanga agamba lwasooka okutulaba otulo twamubula. Era omukyalo ono yatusaba tubeere baganda be. Era omukyalo ono yatusaba okumubeererawo mu ddoboozi lye. Era omukyalo ono n'asuubiza n'aga nti nange nja kuba muganda wammwe, nange nsaba mu baganda bange kubanga empewo zitusesse zitumazeewo era nga zaasookanga kutuwooninga. Akati bw'omala okukizuula bw'otyo ebiseera ebisinga obungi weewala okwogera kino na kiri. Emikutu gino gye mulaba oli ajja bw'omu n'akunoonya n'akuzuula era najja nga akaaba. Bw'amala okukuzuula olw'okuba emikutu giriko abantu bangi oli n'abaako gwakubira n'amubuuza owaayi omusajja oyo ali atya naye nga takulabangako, takusanganga, takuwanga ku kadde. Okitegeera olw'okuba emikutu gino gibaako abantu bangi oli bw'aba akutandika bw'ati ne message esooka akutandika kugamba mbonyeebonye nnyo okufuna kenkuzudde okusinziira ku bulijjo by'oyogera ndabika ntuuse ewaka, ndabika mmaze. Omuntu olumala okukuzuula bw'ati jjukira akuzudde bw'omu ng'afunako gwaddako mu inbox ng'amubuuza owaayi omusajja oyo ali atya, oba si ekyo waba teyeebuuzizza. Engeri emikutu gino gye gibeerako abantu ab'enjawulo, emikutu gino gibeerako abantu abamu abakyatagalatagala, kubako abantu abamu ng'akyalowooza nti gundi ye mutuufu, ono ye mutuufu, oli ye mutuufu, alabika ono biki. Ate abamu emikutu gino gibeerako abantu nga basawo ng'ali mu nkola ya kisawo. Era emikutu gino gibeerako abantu abamu nga ayimiridde eno n'eri, gwe akwetaaga ate ayinako era n'ewalala era gwe yeetaaga. Kati emikutu gino giriko abantu ng'ayimirizza amagulu abiri, kuno kugulu kuyimiridde n'ewuwo ayina byakwetaagamu ate ng'era ayinako n'ewalala era gy'akyayina byeyeetaagayo. Kati ku mikutu gino abantu bangi. Era emikutu gino gituddeko ate n'abantu abaliko nga ebigendererwa byabwe si kusoma. Oluusi ng'ebigendererwa byabwe kufunako muntu kumugamba nti nze mmanyi watuufu genda wano.
emikutu gino gituddeko abantu ab'enjawulo. Kuliko atuddeko nga ye awuliriza n'amala okuwuliriza ate oluusi n'apiikingako abantu. Era abasinga ffe bino tubimanyi kubanga guno mukutu gulinga gwa kutaano nga tubangawo emikutu. Emikutu egyo gizze gyonoonebwa abantu ab'enjawulo. Abantu bajja, oli n'ajjira ku linki ate oli n'ajjira mu kusaba era ne mumuteekako, oli ne yeeteekako yekka, bwe bati abantu ab'enjawulo. Kati emikutu gino kujjako abantu ab'enjawulo. Kujjako abantu abamu abazze okwogereza abaliko naddala oli singa alabako omuntu ng'alabika alina ku busenti n'atandika omuga nti ensonga yo manyi gyejja okutereerera, gezaako nnoonyeeko nze nkubuulire. Abo bonna babaddeko. Emikutu gino kuliko abantu abamu awuliriza oli byaluta namuga eyo ensonga nze ngimanyi. Kuba emikutu gino gibeerako n'abamu nga bali mu sisitimu ya kisawo, okitegedde. Era emikutu gino kutuddeko abantu oli ajja akaaba. Oli wamala okujja ng'akaaba ne yeerabira ebigambo bye yayogera ng'atandika, ekivaamu ng'abaako gwagendako mu inbox ng'amugamba omusajja ono ali atya, omusajja ono anankolera, kyokka nga si ggwe wamuyita. Okitegedde, si ggwe wamuyita, si ggwe wamweteekako, okitegedde. Ate n'atandika okubaako baabuuza. Abantu balina endowooza ez'enjawulo, abantu tebalowooza kimu. Ono gw'onoobuuza kino ajja kukuddamu kirala, n'oli gw'onoobuuza kiri ajja kukuddamu kirala, n'owokusatu ajja kukuddamu kirala. Ojja kugenda okwekanga ng'abantu basatu be weebuuzizzaako tebakwataganye, kati wakati ojja kusigala mu bbanga. Ebiseera ebisinga obungi Lubaale bw'alaba ng'oli musiru, ogenda okulaba nga bw'obaako ebyamakulu by'oyagala oba okwebuuzaako oba okutereeza, ogenda okulaba Lubaale ng'akukuba ng'agamba okutuuka lw'olitegeera. Okutuuka lw'olitegeera tuli kukkiriza n'otambuza ensonga, Lubaale n'agenda mu maaso nakukuba. Lubaale w'ono omukyala alimu ebituntundu bibiri. Alimu ekituntundu kya opposition side n'ekituntundu ekimusikaasika okutereeza ensonga. Lubaale oyo taba mwangu, Lubaale oyo akuba ate Lubaale oyo atta. Okitegedde, alina ebiwayi bibiri. Ekisaawe kibaamu ggoolo bbiri. Ekisaawe kijjamu abazannyi nga buli bazannyi bali ku sayidi, buli omu yiye, naye nga buli muzannyi yazze kuteeba era kugoba. Ekisaawe kibaako ggoolo bbiri. Oludda luno oluleese olulina abawagizi bano bagamba temujja kutuwangula, n'abali eri bagamba temujja kutuwangula. Kati kitegeeza nti ekisaawe ky'omupiira kibaako oludda oluwakanyi, era abagenda ku mupiira bagamba tugenze kuwakanya. Okitegedde, okuwakanya okwo kye kiri nti bali tebajja tusinga. Kati Lubaale abeeramu ebiwayi bibiri. Lubaale aba n'ekiwayi ekikwekiika mu maaso ekigamba nti tojja kubitereeza, ate Lubaale aba n'ekiwayi ekikuli emabega ekigamba nti omuzzukulu alina okukola Lubaale, alina otutereeza. Kyokka ebiwayi byombi byatula ekintu kye kimu, kubanga ekitalimu kuwakanya tekinyuma. Era singa Lubaale teyalimu kuwakanya, singa tatwala bbanga ddene mutereeza, era singa tatubonyaabonya. Lubaale kisaawe kya mupiira, Lubaale ggoolo bbiri, Lubaale bawagizi ba mirundi ebiri. Okitegedde, omuntu abeera atereeza Lubaale ate nk'omusambwa ne gudda mu maaso ge ne gwonoona byakoze. Ekigenderwa kiki? Nti oli mugumiikiriza, onoosigala ogenda mu maaso naffe. Lubaale agezesa. Okitegedde, otereeza ebintu enkya n'ofuna ekibyonoona, naye ng'ekibyonoona jjajjaawo yennyini yabyonoona. Omusambwa gugamba mpa kino, ate omusambwa ne guyimirira mu kkubo lyo ne gugamba sikyagala. Enkya obiveemu bakubattule. Okitegedde, kakati ebiseera ebisinga obungi tulina okwegendereza. Lubaale atudde mu kitundu ekiwagizi n'ekiwakanyi. Lubaale atudde mu kitundu ekya ggoolo bbiri mu kisaawe ky'omupiira. Lubaale atudde mu kitundu eky'enjuuyi bbiri nga zonna zazze kukuba mupiira kuwangula, naye ne kubaako emu n'ewangula. Kakati oli ku sayidi ki? Oli ku sayidi egwa oba oli ku sayidi ewangula? Okitegedde, Lubaale asobola okubeera ng'akubanja ekiro n'oloota omukazi nagga tugende mu kyaki, naye ng'ate okimanyidde dda nti Lubaale akubanja. Osobola okuba weebase, oli najja n'aggamba njagala bino na bino na bino, ate ne wajjawo omuntu
era mu kiroto kye kimu nagga mwana wange ebyo ebintu biveeko. Okitegedde? Kati oyo Lubaale. Kyokka onazze n'akusaba kino n'oli azze n'amuwakanya, bayita b'ekintu kye kimu, bonna baagala batereeza. Wabula ekintu ekitaliimu kuwakanya tekinyuma era tekibaamu valiyo. Buli lwe bakuwakanya n'oyita mu bugigi n'okolera Lubaale akaseera akaneneko, oyo y'aba Lubaale. N'omulokole tasobola kujja nagga nti tubyokye n'obyokya. Edda amasabo gabadde mangu ga kwokya, ebintu bibadde byangu byakusaanyaawo. Lwaki? Nti byayitanga ku kaweweevu. Omusawo abadde abituddemu bw'afa, ab'ekika ne bateesa babiggyewo. Olwaleero Lubaale kyava alumenya abantu mu bugigi obw'ekitalo nti gwe Lubaale amutereezezza olw'okuba oyise nnyo mu kubonaabona. Abaana n'abazzukulu oligenda okufa ng'obakuutira nti teriba oba tebangayo akwata ku bintu bino. Temubyepankirangako, temubijjangawo. Baana bange ebintu bino bimmenye nnyo, baana bange ebintu bino bindabizza ennaku. Tewabangawo akwata ku kibbo kino, tewabangawo akwata ku Lubaale ono musuula. Kansubire nti bennyonnyola ebintu bino mubitegeera bulungi. Kakati omukyalo ono ateekwa okuba nga okuva lwe yanzuula ateekwa okuba ng'ayogera n'abantu bangiko. Kyokka Lubaale we alabika wa mmizi. Kati omukyalo ono kizibu okufuna omuntu omutuufu n'amutegeera nti mutuufu. Omukyalo ono ateekwa okuba yeeyogeza, oba omukyalo ono ateekwa okuba atambulira nnyo ku bigambo, oba omukyalo ono ateekwa okuba nga kyanaakola alabika akikubaganyaako ebirowoozo n'abalala. Omukyalo ono yandivuddeyo n'awa bulungi obujulizi. Ateekwa okuba nga ekintu ky'aba agenda okukola asooka n'akyegeyaamu n'omulala. Lubaale we kyatayagala. Ateekwa okuba nga bw'aba alina ekintu ky'agenda okukola nkiddamu. Ateekwa okuba nga bw'aba alina ekintu ky'agenda okukola oba kyategeka okukola, ateekwa okuba nga amala kukyegeyaamu n'omulala. Okitegedde? Sinakindi ku mikwano gye, sinakindi ku bantu b'omukutu guno. Ateekwa okuba alina engeri gy'amala okukubaganya ebirowoozo ku kyagenda okukola n'omulala. Kyokka jjajjaawe ensonga ze ateekwa okuba nga azikwata za bwomu, za mmizi. Teri muntu gwe bagaana kuwa bubaka. Bw'olaba bakuwa obubaka oba oteekwa okuba nga weeyogeza, oba oteekwa okuba nga weeteteggula, oba era oteekwa okuba nga ky'oteekateeka ate okyabya n'okyogerako n'omulala. Lubaale oyo waali. Lubaale oyo okolagana n'oyo gw'oba ogenda okukola naye ekintu. Lubaale oyo ateekwa okuba alimu ebikusike. Lubaale oyo ateekwa okuba alimu ebyama. Bajjajjabo bateekwa okuba baagala kubatereeza. Bajjajjabo bateekwa okuba nga ebiseera ebibatereeza byakuyitako. Okitegedde? Byakuyitako. Oteekwa okuba nga oli mu budde bwabwe bwennyini mwandibadde batereereza. Lubaale oyo akulembeza ekitundu ky'obusungu, era Lubaale oyo kusanjaga akataayi tekasala. Lubaale yenna ajjiramu opozisoni aba ali mu kiseera ekizibu, aba atandise okweyawulayawulamu, aba atandise okufuna ekiwayi ekigamba nti ffe kati tetukyayagala, ate ekiwayi ekirala nga kigamba yandigezezzaako. Okitegedde? Kati ate bajja batandika okukubbira ku byama oba okugamba nti twagala kino, ate oluusi okifudde ky'abantu basatu, okifudde ky'abantu babiri. Omukyala yenna mu maka bw'omuwasa, mwewasa muli babiri, okwana omuwalawo n'omuleeta ewaka nga muli babiri, ate omukazi n'akugera ng'ogenza okukola n'atandika okwogera eby'omu maka ng'ali ne neyiba mukwano gwe. Amaka ago gaba gafudde, gaba tegakyali maka, era ebyama by'omunda omukyalo ono neyiba aba atuuse okubimanya. Okitegedde? Gaba tegakyali maka. Amaka gaba galina okubaamu emmizi, era abakyala bangi tebamanyi musajja mutuufu yaani omusajja gw'alina okufumbirwa. Era kyova olaba nga abakazi bangi banobye, abasajja bangi banobye. Okitegedde? Amaka gafudde, amaka gasatulukuse. Lwaki? Nti omukazi ebbanga lyawangadde mu basagala
tazuulangamu mutuufu. Amaka kyeki, amaka byama, amaka kubatika mazzi mu kamwa, amaka butoogera byama bya bbaawo n'omuntu omulala, amaka muteesa babiri ne mulyoka muzaala abaana ne mulyoka muzimba amaka. Abakazi abamu olufumbirwa ng'afuna guruupu, ng'afuna abawi b'amagezi, ng'amaka gayingizamu ow'okusatu. Amaka bwe gafa omukyala yeekwasa mwami nti omwami mubi, n'abaami bwe batyo. Abaami oluwasa mukazi we ng'atandika okwabuluza amaka ng'ayogera ebyamu eby'enjawulo, so ng'omukazi abeera azze n'empewo ze n'omwami aba amusanze n'empewo ze. Empewo ezo bwe zigatta abantu abo babiri ne batandika okuzaala abaana, ziba zaagala bakuuma ebyama ebyo ziryoke zibawe ssente. Kati abantu abasinga obungi oba bakyala, genda ng'ojjukira abasajja bozoobeera nabo bwe baba nga baweza abasajja 7, mu basajja abo mwalimu bbaawo naye tewamanya nti bbaawo. Okitegedde? Kakati n'ensonga zino eza Lubaale bwe ziri, ensonga za Lubaale omuntu omutuufu anakukolera ku nsonga ajjanga kyewuunyo. Omuntu omutuufu anakukolera ku nsonga osobola omuyitako ng'olowooza mukyamu. Anakukolera ku nsonga ebiseera ebisinga obungi tosobola kumumanya, wabula olabira ku ngeri gye mutambulamu, olabira ku ngeri bajjajjabe, engeri gye bakuddizaamu obubaka, engeri gye bakuwabulamu, ate engeri gye bamukuloosaamu. Okitegedde? Oyinza okuba nga olina omuntu gw'oloota oluusi nga musawo era ng'omufunako nnyo obubaka, oyo siwaddirwa aba mutuufu. Ate oyinza okuba nga tomulootako naye nga byakugamba owulira obyagala, oyo aba mutuufu. Omuntu atali mutuufu osobola okugenda mu mbuga n'owulira nga tojaawo, buli w'otuula tojaawo, owulira oyagala kusiibula, owulira byayogera tobikiririzaamu. Lubaale aba amaze okukulaga ekifo ekyo nti si kituufu. Singa ogenda mu mbuga n'owulira ng'otudde, n'owulira ng'okkalidde, n'owulira nga ssenkulu oba nankulu atuddemu ng'owulira omwagala ku mutima, n'owulira ng'oyagala byayogera, era n'owulira nga weegomba n'okusulawo, era n'owulira nga tolina kikupapya kuvaawo, ewantu awo waawo obudde. Kakati omukyalo ono mu kujja mu kutunoonya yagamba nti ebigambo byasooka okuwulira yasula atunula, era yagamba nti n'embiro zaamuyitamu. Okitegedde? Kati buli lw'ozuulanga omuntu bw'atyo n'akuyisaamu n'embiro, ebiseera ebisinga obungi oba oludde ng'onoonya ani ali kutereeza, oba omuzudde. Naye osobodde otya okukuuma ebyama by'abajjajjaabo? Kubanga Lubaale bw'aba akuluma akuluma bw'omu, Lubaale bw'aba akuluma takulumirako mikwano, Lubaale bw'aba akuluma ebiseera ebisinga obungi akugamba nti beera straight forward, beera ow'emmizi, kubanga Lubaale aba ateeseteese okukubuulira ebyama bingi. Oluusi emikwano gy'oba oyogedde nagyo oluusi baba tebalina kye bamanyi, nabo Lubaale abaluma bakyezuula, bakyenoonya, tebalina ansa. Okitegedde? Abantu abasinga tebalina ansa. Abantu abasinga balina ansa zitabula, abantu abasinga balina ansa zitaagaliza, abantu abasinga balina ansa zitujja ku miramwa. Teri muntu wa kusatu ng'oli mu maka ga bbaawo ali kubuulira kyamagezi. Omuntu ayinza okubuulira ekyamagezi mu maka ga bbaawo asobola okubeera ow'oluganda lw'ewammwe gye wava, oba ku bassengaabo, oba ku bajjajjaabo, oba nnyoko. Omuntu asobola okuwa amagezi mu maka ga bbaawo ne gabeera nga malungi gongera obbazimba, asobola okuba ku ludda lw'omwami singa ab'oludda lw'omwami baba nga bakwagala. Naye omuntu ow'okusatu atalina bw'abayita ebiseera ebisinga obungi amaka go gafudde nnyo. Okitegedde? Kale nno omukyalo ono yatusaba okubeera baganda be. Omukyalo ono yatusaba nti naye asaba abeere muganda waffe. Okitegedde? Naye omukyalo ono ateeka okuba nga talina seefu. Omukyalo ono obubaka bwe bwassizza, abadde n'omwami ayitibwa Ssaalongo nga waliwo ne Mulangira. Omwami ayitibwa Ssaalongo, kati njagala mwetegereze bulungi nnyo obubaka buno. Omwami ayitibwa Ssaalongo agambye nti abadde amuweereza message mu inbox ye, nga ne Mulangira amuweereza message mu inbox ye. Mwegendeeze nnyo obubaka bwe obwo bwaweereza bwasindise, ngenda kubuzza bujja. N'omwana omuto kino asobola okukitegeera. Inbox ye agambye nti ebadde
ekozesebwa omwami gwayise Ssaalongo era nga inbox ye ekozesebwa omwami gwayise Mulangira ndowooza yenze. Esayidi ya Mulangira emugamba nti yogera oba emugamba nti jangu, esayidi eri emugamba nti vaako. Kakati abantu baloose tebabadde abo. Omwami gwayise Ssaalongo abadde taloota oyo mu butereevu. Omwami gwayise Mulangira abadde taloota Mulangira, abadde aloota kitundutundu kya mpewo ze. Okitegedde ekitundutundu ky'empewo ze. Ekitundutundu ky'empewo ze kirimu opposition. Era opposition Ssaalongo abadde amugamba nti nyiga lefuti, ne Mulangira abadde amugamba nti tonyiga lefuti. Be bamu naye lwaki beewakanyizza? Egyo misambwa si bantu, wabula omusambwa gukuwadde mweso okusobola okujjamu kiki ky'olina okukola. Lubaale akugamba ebyaffe tebabigattika. Okitegedde ebyaffe tebabigattika. Bw'obanga oli straight forward obanga straight forward, bw'ogendanga ku musawo kakasanga nti ogenze ku musawo. Bw'ogendanga okukola ekintu gundi kakasanga ng'ogenze kukola kintu gundi. Ofuluma mu nnyumba bw'omu n'oteekamu engatto n'otandika ekkubo nga tofulumye na muntu mulala. Okitegedde abaami booloose tebabadde bo, wabula ebyo bakuwadde byakulabirako nti ensonga tezikubaganyizibwako birowoozo mitwe 3 oba mitwe 4 oba mitwe 2. Omutwe gwo gw'otwala ewantu n'otuuka ewantu ne mugasimbagana babiri, awo jjajjaawo ali kubuulira by'ayagala. So Lubaale tasobola kwogera by'ayagala ng'entambuza ye y'ensonga omutambuliza ku mitwe 4 oba emitwe 3. Abakyala ebiseera ebisinga obungi muyina ekintu bakayita kalogojjo. Buli lw'obaako ky'ozudde okyebuuza nnyo mu mikwano. Abakyala muyina ebikemo bingi nnyo mu ngeri y'okwenyumyanyumya. Ensonga za Lubaale tebazigatta. Okitegedde kati omwami gw'oloose Ssaalongo n'omwami gw'oloose Mulangira. Omwami Ssaalongo abadde akugamba nyiga lefuti, Mulangira abadde akugamba tonyiga lefuti. Kakati wakati awo muzzukulu oba wakati mu kusoberwa n'obuuza nkole ki, naye ng'ensobi ekolebwa ggwe. Bakulaze inbox kyekitundutundu ky'ekyama ng'omuntu w'anaaba ekitundu ky'ekyama. Ekitundu ky'ekyama kyentegeeza ng'omuntu bw'anaaba ne seefu ye, tugambe w'ogenda okuteeka ssente oziteekawo bw'omu nga teryakulaba. Kyekitundu ky'ekyama kyentegeeza. Omuntu aba n'ekyama kye. Okitegedde ye inbox gye bakulaze. Lubaale akusetingira obubaka okusinziira ku ekyo ky'ojja okutegeera. Kati inbox gwe mukutu gw'ebyama byo. Inbox ke kasanduuko k'ebyama byo k'oba osazeewo gundi akayingiremu. Inbox ye sayidi y'ebyama byo ebeera temanyiddwa muntu mulala, nga oyo gw'osazeewo y'alina ogiyingiramu. Lubaale kyategeezezza. Kati seefu y'ebyama byo olwaleero egendamu abantu 3 oba abantu 2 oba abantu 4, oyo aba takyali Lubaale. Jjajjaawo ensonga ze za kisajja kikulu. Bw'oba osazeewo okukubaganya ku nsonga za Lubaale, inbox yo oba okakasa ng'egendamu omuntu atya. Okitegedde sigamba inbox zino ze mukozesa ku mikutu, naye nga Lubaale kwasinzidde okukuba omweso otegeere kyategeeza. Inbox yo kyekitundu ky'ekyama kyo. Kati akuwadde omweso ogwo otegeerere ku zino inbox ze mukozesa nga muli ku mikutu nti inbox we wandibadde ofunira ekyo
ekyo ekyenjawulo. Inbox yo erimu abantu basatu, erimu abantu bana, erimu abantu babiri, kati oyo aba takyali Lubaale. Kati omusambu ogumu gukugamba totegeera, wano tuveewo. Omusambu omulala gugamba ajja kutegeera, tugira tukyaliwo. Kati awo boolina kukozesa mutwe. Omutwe guba gwa magezi so si mugejjo. Bw'obanga okyajjukira oluyimba lwa Pawulo Kafeero, omutwe gaba magezi so si mugejjo. Omuntu omunene si kwe kumanya, okitegedde, wabula n'omuntu omutono aba amanyi. Kati ogwo gubadde mweso. Kituufu ekyakuleeta ku mukutu kyoliko. Kituufu bw'obanga watukaabira n'ogamba nnwanye nnyo Bazuula, mu bulamu bwo bwe watuuka ku mukutu wajjanga bw'oli, oba kati olwaleero omukutu oguyinako emikwano. Bw'wali otuzuula wajja bw'omu, ku mukutu tewalinaako muntu gw'omanyi. Olwaleero oyinza okusanga ku mukutu nga inbox yo eweza abantu 6. Oyinza okusanga ku mukutu nga inbox eweza abantu 3. Oyinza okusanga ku mukutu nga inbox eweza abantu 4 oba abantu 2. Naye bwe wali onoonya Mulangira, abantu abo wali obamanyi. Era omuwadde obudde, omunoonyezza n'otegeera kikyali. Akati olwaleero oyinza okusanga mu inbox yo nga wakafuna ebirowoozo nga 10 okuva mu bantu ab'enjawulo. Oyinza okusanga eriyo ebirowoozo eby'enjawulo ebikutomera oba ebikutuukako okuva mu bantu ab'enjawulo. Kituufu omukutu nga tonnagumanya, wali obamanyi. Wagenda okujja ku mukutu, ani gwe watomera? Olwaleero gwe watomera gw'okubaganya naye ebirowoozo oba obikubaganya na mulala? B'okubaganya nabo ebirowoozo bamanyi. B'okubaganya nabo ebirowoozo be baakuleetera okusula ng'otunula n'okwatibwa n'embiro. Oyina omuntu gwe wawulira eddoboozi lye n'osula ng'otunula, otulo ne tukubula n'okwatibwa n'embiro. Olwaleero okubaganya ebirowoozo n'abantu bameka era wali obamanyi? Mulimu abayinza okukusuula, mulimu abasobola okuteesa ku Lubaale w'omu bukyamu, mulimu abasobola okukujja mu kkubo lye wajja okaabira ne bakwasa ekkubo eddala. Omuntu ategeera asobola okuddamu ODN enfunda 3 okusobola okugitegeera. Bw'oba onoonya okumanya osobola okugiddamu enfunda 3. Abasinga ku mikutu gino mwafunako dda emikwano, era abasinga ku mikutu gino tubasomesa babasomesa. Abantu abasinga batudde ku mikutu gino, singa wabaddewo ka TV ne ka kamera akabalaga abantu, abasinga obungi bawuliriza eno n'eno. Emikutu gino gituddeko abantu abanoonyako abantu okubalaga ewali ekituufu, ate gituddeko abantu abalimu embeera z'ekisawo, ate gituddeko abantu abalina omutima ogutayagaliza. Okitegedde? Kyokka emikutu gino kutuddeko abantu bo ab'emyoyo emirungi, abafuba okulaba ng'alina okutereeza Lubaale we era abawagira ekyo. Ebiseera ebisinga obungi abantu mwe abajja ku mikutu olwaleero muli mu kiraasi za mirundi 3, muwuliriza eno, muwuliriza eri, muwuliriza eri. Era abasinga obungi ku mmwe olumala okuwuliriza bino waliwo ababibaddiramu. Oli nakugamba nti ebyo temuli. Abantu bangi nnyo abatuukiddwako ebizibu ebyo ne bajja nga babitubuulira. Oli nakugamba nti jjajja, ate lwaki gundi ayogera bw'ati ne bw'ati? N'omugamba nti nedda, bw'obanga olina omulamwa kw'otambulira muveeko, oba oli wadde emboggeena naye. Bwe muba mutunoonya oba bwe musanga amaloboozi ku YouTube tegaliiko ndagiriro, okitegedde, era tegaliiko bupande. Ekigendererwa tubasomesa busomesa. Kati gwe bw'otunoonya ate bw'omala okunzuula ate n'ofuna nkubaganyaako ebirowoozo era gusigala gukusinga. Kiki ekyakuleeta ng'onnoonya?
ebiseera ebisinga obungi abantu batulumiza bwereera emitima. Oli ajja yekka ng'akunoonya ate bw'amala okukuzuula ate n'abaako beyeesiga bwe bamala okutawaanya omutima gwe beyeesiga bamala okutawaanya omutima gwe ate najja akifuula nga gwe yamunoonya. Ebiseera ebisinga obungi abantu beereeta bokka. Bw'oba weereese wekka oluvannyuma lw'okutunoonya era gumiikiriza ekyo ekyakuleeta omala okukimaliriza. Gumiikiriza nga bwe wajja onoonya omuntu oyo, muwe obudde. Buli lw'obeera nga tomuwadde budde omusango gusigala gukusinga. Kyova olaba nga Lubaale oyo omusajja mukulu, mulimu Lubaale alina bbanka y'ebyama bye abagaana okweteteggula, kubanga Lubaale bw'amala okuzuula nti ozudde ate oli musiru agenda okulaba nga weeyasaayasa nnyo. Lubaale n'akukugira n'akugamba toddamu kwogera bintu byaffe kubanga totegeera. Toddamu ebintu byaffe tubyanika kubanga totegeera. Okitegedde? Kale no Lubaale bamuwa obudde. Eri towuliddeyo kapande kakuwa ndagiriro nojja ng'onoonya Mulangira nakuguddeko era biki era Mulangira biki nsaba kino nebwekiti. Ozze omunoonya bw'omu takuyise ate omaze omutuukako ate ofunye abawi b'amagezi. Kati Lubaale oba omusuubiramu ki? Abantu be bakulaze obadde toloota abo. Ssaalongo obadde toloota Ssaalongo oyo Ssaalongo gw'ogambye si gw'obadde oloota, ne Mulangira si gw'obadde oloota, obadde oloota myoyo gye batuddemu. Emyoyo egyo misambwa, obadde obalootera mu bwa misambwa. Okitegedde? Omusambo bwe gumala okukulaba ng'otegeera gukukkaliza ewantu. Omusambo bwe gulaba totegeera gukunaawulawo. Okitegedde? Kale n'ensonga eyo bwetyo bweri. Mwegendereze abayimiridde obutagwa mwekkaanye. Ensi ejjudde okusoomoozebwa. Ensi bagiyitamu n'eriiso jjogi. Kuumanga ebyama byo, kuumanga emmizi, olizuula ekituufu. Bw'olibeera ng'ow'emmizi, ekisolo kye bayita omuntu okyesiga ng'olekamu. Emikwano 10 ebiseera ebisinga obungi tosobola kumanya mutuufu. Emikwano 10 mubaamu mukwano gw'omu, naye mukwano gw'omu oba tomumanyi. Osobola okulekawo mukwano gw'omu nga bulijjo agwa ewabi n'ewalungi, bulijjo ng'akugwira ewabi n'ewalungi, era nga bulijjo afaayo nnyo okulabika nti obeerawo, naye n'ojja omulekawo nga totegedde n'ogenda n'omukwano omubi. Ebiseera ebisinga obungi ensi si kuleekaana, ensi bwegendereza. Ensi buli lw'olikuumanga ebyama nga teweeyuzaayoza olivaawo n'ozuula ekituufu. Bw'olibeeranga nga olasana nnyo nga oyogera kino na kiri, ebirowoozo ebiriva mu bantu abangi ebiseera ebisinga obungi birikubuzaako ekituufu ekkubo ly'olina okukwata. Ebirowoozo okuva mu bantu ab'enjawulo, ebirowoozo ebiseera ebisinga obungi bikutabula omutwe, bikutabula omutima, era bikubuzaako ekkubo ettuufu ly'oba olina okukwata. Buli lw'obeera nga mu makaago ne bbaawe ebiseera ebisinga obungi mulina kutuula babiri ku mmeeza oba mu kitanda ne mulowooza ku kiki ekibaviirako obuzibu. So ebirowoozo by'omu maka gammwe buli lw'obiyingizaamu neiba n'abyongerayo n'oli n'abyongerayo, amaka gagenda kusatulukuka. Buli lw'ozuula ng'omuntu noga nti ono yalina okuntererezanga ensonga, tebamukubaganyaako birowoozo. Ebiseera ebisinga obungi osookanga n'okuuma ekyo omalanga kumuwa budde. Kyokka njagala okubasibirira entanda mwenna bannamukutu, oyo alituwa obudde, oyo alitugumiikiriza, oyo alitwesiga tulimutuusa ku kituufu. Oyo ayasayasa ebyama bya bajjajjaabe, oyo alina enjogezayogeza alirwawo okutuuka ku kituufu. Mwekuume bantu abangi be mubaamu. Ku mukutu ojja bw'omu, omukutu guliko abantu 100 naye nga ku mukutu ozzeeko bw'omu. Ku bantu 100 n'ojja ofunako emikwano 7. Emikwano 7 ne giba nnyo nga gikunyonyogera nnyo mu inbox. Oli naakugamba kino, oli naakugamba kiri, oli naakugamba kiri, oli naakugamba kiri. Abantu abo bakutwala wa?
okitegedde va ku muntu atakuyise nze sikuyise ate bw'ojja ng'onnoonya ate n'ofuna kugamba nti oyo mubi oba otegeera okitegedde. Kale nno amaloboozi gano omuntu okugategeera yeetaaga gaddiŋŋane enfunda nga nnya omuntu ajja kusobola okugategeera. Ovanga ku muntu atakuyise wabula gwe n'omulaba nti alabika mutuufu, omuntu nga takuyise wabula gwe mu mutima gwo, kuba empewo zoogerera mu mutima, empewo zoogerera mu mwoyo gwo. Ovanga ku muntu atakuyise, va ku muntu atakugambye nti nze nsobola, va ku muntu atakugambye nti ebikuluma mbisobola, nga takuyise gwe nojja ng'omunoonya. Kiki ekiba kimunoonyezza? Olowooza gw'oba omunoonyezza, kati ate bw'omala omuzuula ate nojja ofuna ebirowoozo 7 okuva mu bantu 7. Ono n'akugamba totawaana, olaba ensonga ezikutawaanya, nze nja kukulagirira, nze nja kukuwa ennamba y'essimu. Kuno kuliko abantu abagaba ennamba z'amasimu, okitegedde, kuliko abantu abagaba ennamba z'amasimu, naye beerabidde okuwa omuntu ennamba y'essimu. Si ffe twamuleeta, era abeera waddembe okugenda weereddwa ennamba y'essimu. Si ffe tuba twamuleeta, si ffe tuba twamwogereza, ffe tusomesa nsi. Ffe tetugambangako muntu nti ffe tuwonya bino, ffe tukola bino. Abantu beereeta bokka. Omuntu yeereeta era ne yeetwala. Omuntu akunoonya n'akufuna, bw'aba tagumiikiriza era ne yeetwala. Ffe oluggi luba luggule, ate essaawa yonna luggalibwa ku oyo aba tategedde kyalina kukola. Kale ebiseera ebisinga obungi ffe tusomesa nsi. Bangi batugezezzaako ne batulemwa, bangi batugezezzaako ne baggusa ensonga zaabwe. Okitegedde, ab'endowooza entono balemererwa mu kkubo, ab'endowooza enkulu bagumiikiriza ne bawangula ensonga zaabwe. Kale nno ensi madaala. Si buli muntu ali mu nsi nti alituuka ku kyayagala. Si buli muntu anoonya obuwanguzi nti alibutuukako. Obuwanguzi kigezo, ensi kigezo, obugagga kigezo, emirembe kigezo, obulamu kigezo. Bangi bafudde nga bato, bangi bawangadde nga talina kyalya, bangi bawangadde nga bagagga, bangi bawangadde nga beeyagala, bangi bawangadde nga tebafumbiddwa, bangi bawangadde nga tebawasizza. Kyeki nti okumanya ebyama by'omuntu, okumanya ebyama by'omuntu naawe oba olina okuba ow'emmizi. Okumanya Lubaale atudde mu kitundu ky'olubereberye, oyo Lubaale olina okuba ng'olina bbanka y'ebyama byo. Lubaale atudde mu kitundu ky'olubereberye, olina okukakasa nga oba ne bbanka y'ebyama byo. Buli lwoba nga tolina bbanka y'ebyama byo toyinza kutereeza Lubaale oyo. Lubaale oyo tabeeramu mitwe 4, tabeeramu mitwe 5, wabula Lubaale oyo abaamu mutwe gwokka. Era jjajjaawo aba n'ebintu bye, engeri gy'ayagala obyogeremu, obubaka engeri gy'ayagala obuweemu, obubaka bw'oba okubuwa omuntu obuwoomu. Ky'onookola mu Lubaale bw'oba okukikola okikola n'oyo, okitegedde. Ne bw'eba nsawo ya Lubaale ng'onoogiteekawo ogikola n'oyo. Teri mikono 4 gyali gikwasiza muntu nsawo. Kati jjajja w'ono omukyala be bali abantu abataamanyiirwanga. Jjajja w'ono omukyala be bali abantu ababanga n'ebyama byabwe. Jjajja w'ono omukyala be bali abantu abateetuuzatuuzanga, abataayinanga bujanja, abataayinanga lugambo, abatayogeranga byama byabwe. Kati ye jjajja w'ono omukyala. Kati bambi ate ono omukyala akyalimu obuto, ono omukyala ateeka okuba nga akyakubaganya mu nsonga ze. Okitegedde, be bano abantu ababeera beebuuza naye jjajja oyo ali atya. Okitegedde, bw'awulira oli kyamwogeddeko n'agamba nze nja kukubuulira omutuufu. Akati ate ng'asigalawo mu bbanga olugira ng'abuuza kuba kumanyi, naye wamma jjajja ono akola. Kuno kwebali abantu ababuzizza abantu ab'enjawulo ng'amaze okuwulira olowoozo bantu ab'enjawulo. Kale nno ebintu byonna mbyegendereze, ffe tukole ekyo ekyatutumwa, ffe tubalinze abo abeewaddeyo
twagala abantu bakuze, twagala abantu abalemereddwa. Ffe tukola Lubaale yagaana, ffe tukola Lubaale yalemerera. So tetukola Lubaale wakwegezaamu, omuntu ng'akyegezaamu akyalowooza bulimo, akyalowooza boyfriend, akyakola ki, abo tetubasobola. Era Lubaale waaba atulemye nnyo, era bangi batugezezzaako ne batulemererwa, kubanga ffe twagala Lubaale yalema. Ffe bwe tukugamba nti weebakaawo emyezi 3 giba 3 bwe gikulema, era bangi batugezezzaako ne batulemererwa. Ffe tutereeza mpewo, naye olina otunoonya ng'ozze kutereeza mpewo. Ffe kasita tukutunulamu ne tukugamba nti oyo Lubaale twagala otuwa emyezi 6 giba egyo. Bw'oba tonnaba kugyeteekerateekera oba olina kutusiibula. Okitegedde, oba olina kutusiibula. Era bangi batugezezzaako ne batasobola kutambula naffe. Era abamu ku abo oluusi mwe muva abantu olina kugamba nti kati oyo agenda kukolera ki? Okitegedde. Kale no ffe tutambuza mpewo ezo ezaalema, empewo nga zaabalema, empewo nga zaagaana, empewo ng'otambudde wano n'otambula ne wali n'otambula wali ne zigaana. Ffe oyo ye muntu gwe twagala. Twagala muntu akomye, twagala muntu alemereddwa. Gwe alemereddwa gw'oba otunoonya. Okitegedde. Naye amateeka n'obukwakkulizo